okutegeeza mutabani we nti waakiri mwogere bawulire nti nomukoze eki mwogedde ekyennaku nti okuttibwa okwo tekuli Isirayiri yokka no wano mu Uganda weekuli ebitagenda bulungi bisinga na wano n'okunyigirizibwa kusinga wano actually wano waliwo n'obuzibu bungi nnyo n'okusinga ebitundu ebirala bingi nnyo kubanga eri mu Isirayiri embeera eri yombi naye ate international community gyeri ezze interveninze waliwo amaloboozi ag'enjawulo ku kyo wano mu Uganda abantu bangi battiddwa babuziddwawo mukimanyi nti waliwo abantu ababuzibwawo nga bawagira opposition bawagira NUP tetuddangamu kubalaba paka kati n'olwekyo amaloboozi geetaaga okuvaayo ku buli nsonga yonna erimu okutyoboola eddembe naddala eddembe ly'abaana abato ng'omugenzi bweyayogedde kale bannange Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo okufiirwako mukadde waffe Haji Nsereko abadde mpajulwaga mu busiraamu bwa Uganda. Omu kufe bwetujjukirako nga abalafu baje ku nkulaakulana y'obusiraamu n'okwegatta kw'obusiraamu okufiirwako nga y'omu balina ebyafaayo okuva ddala emabega of course konda ddene naye ate kitujjukiza nti naffe buli omu akwatibwa okulaba nga tulwanirira enkulaakulana n'obulungi bw'obusiraamu. Ekyunyi jjajja waffe Omulangira Kibinge amwogeddeko bingi era neyebaza emirimu gy'akoze naffe twongera musabira Mukama Katonda akkirize emirimu gy'alese akoze emirungi ate wabadde omukendeevu ng'omutonde amusaasire era amusonyiwe. Nze nja kusinga kumujjira nga musiraamu abaaniridde obusiraamu n'enkulaakulana y'obusiraamu n'okumusabira. Entanda gy'osibira famire Famire babeere bagumu ate nabo obaolyawo bakulembeze obusiraamu oba n'eddiini byonna bye bakola n'obulungi bw'eggwanga. Kali katukonyeeyo okwogera ku bisomooza abanyigirizibwa era bye tuliko naddala okunokolayo abanyigirizibwa mu nsi yonna. Nze nga minisita w'amawanga amalala era nange nkitutte nga nsonga nnene obaolyawo gye ngenda nange okwongeramu amaanyi newankubadde tukoleramu nga ttiimu wansi w'omukulembeze wange leader of opposition obaolyawo n'oddawo n'oluvuganya ffe tugenda kwogera ebinyiga abantu era tugenda vumirira okunyigiriza abantu wonna wekuli kubeere mu Uganda oba ebweru w'eggwanga. Ndowooza alese ebigambo nga bikola bukozi eddaame eri ffe bannabyabufuzi.